njagala abantu bembalala mukolere gase ya reigi lwaki kino nkibasaba nti mubasajja mwe muli bakola ate muli bafumintiriza nnyo esawa ya leero fire bongo utayafira yafa naye ali awangalira Sweden Sweden waliyo ekijukizo buli mwaka kikola billion and billions money kubanga celebrating era bagenda yokulambula naye fire bongo le bamuzika wano mu Uganda nsobola okusibawo akakadde k'ensimbi obuuza abantu 10 bakulagira amalalo ga fire bongo le begali nga tewali amanyiwo buli Christmas wetuuka fire bongo utaddamu n'ayimba tewali baawo muyimbi alisimula nyimba za fire bongo le for December naye osobola okundagirira amalalo ga fire bongo le utaya wegali nga tebamuzika mu Uganda manyi wegali utaya sisikodi utaya Muganda abaganda mwabaki nemukuba bamayanja basali kiba abalemala kwa Munyarwanda yabalemerera yabalakira gobokera no ngamba nti obanja Shiba oluyimba boka no ngamba nti obanja Bebe Cool oluyimba bongamba nti obanja Chameleone oluyimba bongamba nti obanja David Lutalo oluyimba bongamba nti obanja Kenzo oluyimba. You were stupid 100 times and more than times. Obanja even Baby Bobby Wine obanja chichata koze Legacy agitaddewo n'abatali qualified kuyinga parliament abayingizawe gye bali bona bayingirira mu Buganda era ba Buganda bano bamaseruka bonno balaba ba upcoming politician bano bagundi nawe benyise mu IC ningala baba kanentunna bwenti kanene ngamba bano ensibe ina mwesubi constituency namba mbu yatuma onomwana wakati ninkeretanya mwamutuma abakazi bagenda buku ana bagenda bakwa ana batabasige ndwadde bali mu IC bagumya bitundu bya wansi kukakasa mbumubaka ogera mubanja luguda agenda lobbying abaina yo loading kutegeera common sense a lobbying ewani amayirayo abade yesura mu kiyungu kyanyina so abanyabuzare mwe bale kolera mwana mwe bulungi abanankola bayina empisa te bantu balamu era sasa omwana atayagala nga ku munankole mukama kuyambe ofune umusajja omunankole mbasaba mukwata omwana wa moyo katonda mulungi omwana mwetali yeka botumya kampu ya Raija inamu omwana wetaba gwe mubuusa amaaso wita truth Allahu Akbar. You can check a truth over 256 I think bali no mwana akuba tamanyi sabasaba bamwita truth akulukuta rapu ziri agena na sasana na saya na akulukuta nengaba sasana bamwita truth mwembasi mistake ninzo manyinza ndaba mangu katona yampa okumanya n'okutegera n'okulengera truth 256 I think ganonya take am out truth 256 muhimbi wembalala naye akuba boy kati manyanti waliwo Raiji wa next in fact omwana aleka abadde ne korolo oyo zisaze corona badde mulwadde lwadde sajja kubale bakyusa Commander Bidi nafunamu nalwalamu sasa ode kujja kati balina n'omuvuka amuta tipo ali awo bali abale waliwo generation yabavubuka aba mugenda kubawulira mu Uganda yonna simbalala mujja kubategeera bulungi nnyo lijimu zikiwuka njagala mukimanya ate mukkirize nti gundi yaliko twalina lijimu za Muzaise Bataba Abudu Mulasi ne bajja ba David Lutalo ne bajja ba Mama Chancellor bega baliwo sigamba nti bagwako baliwo ate era we bali music waabwe to mumanyiranga ko wadde unaku nolu wadde omugeragana nyaka katikitiki twamanyiranga no bamanyira kakati Baleiji baina generation gye balimu umanyi mulemo okukkiriza nti no system kati wali mwana kati wazala tocha asobola kukola bakola nga ngoli mwana
okwesiga ettaka okunabira mu lujja okunabira mu nkuba dduko bwerere tokyasobola ati abaana bo babikola kanjagala manye generation zigobagana naye ekyokubanga oli mwana tekikufuula nti gwe kitaawo tebawenkana kitaawe bango so lwaki bino mbibagamba nti bano ba presenter ba TV wano mu Buganda bakoze kyamanyi nnyo okusula bayimbi abaganda abo mu Buganda region bakoze kyamanyi nnyo okukakanya bayimbi osanga upcoming bamwese ka TV nze Kafuko yakola program namba nga bankuba okumalawo ne baleeta kana kalinga eminyira mbukanzalamu abantu abo bankuba nze nakyawa TV ne kinna mugamba kalona munsasulire motoka ya mukuba atambulira mu byuma nze kalona tatandya zamanyiza buli muntu atadeko damage abatali magombe balina shock sikiruma namu sikiruma namu omuntu akukuba ne webuza kyakukubira no yagala okwetta no yagala okwetta nze nile ebintu byenewunya kati nga David Utalo omuntu asobola okuvuma David Utalo okuva ku epaka ku Z naye nga bonoonye ekivumo kya Utalo tokirina bagala bana kuli 7 zabalinga ba mawobe bawana ate nawo tebabagala era omulanga mwita mawobe yena abela nga yagala kufuna mfunyo genda ku TV no interview no muleka ne sente novuga mafuta go but charge the center abo enyiba bazi kubiranga sente tazanya luyimba lwo romodes naadende batina atine nga yebaza abantu nerabira ko baza musajja Scott wadde yafa kyonna kyamuyita mugoba kyekwa na ambassador sali ekyakukakanya wafuna omusajja ayina omutima mu byakatima akatagaliza nakijjanya banne ba aliyawo kwa bavyako n'okufa n'okutuga mu bandi ya Scott omwali Dr. Fiza njagala ojjukire bungi byenjogerako bimanyi obulamu bwonna okutandika okudobokana kuva kwava kwa ambassador sali wamuganziza n'omuwasa abatemu bafune ekyambalo kyawe bakina bakyakala ki oba ya kitaka oba ya kikusikusi oba ya kivuvuvu bajjenga mu court ne uniform yaabwe nti bano batemu omuntu omutemu yaba mwete mu uniform yaabwe mpaka lobana musalira nayo omukazi yatadde mu sharia y'abasiraamu obusede bwana bwambala obukofira bw'abasiraamu ne kanzo zimasamba sene nungi enzibu beekube ku busiraamu muri batemu mwabatta abantu temwekuba ku dini y'abannammwe kujonoona temwekuusa ku busiraamu kubwonoona ku busiganziro zammwe omukazi atusana okugamba kiripo njina wano n'agamba mbufe twatto abantu lwakuba twali twagala ssente zikola emirimu gy'obusiraamu nyabo waziteeka luddawa era waziwaani bakutumaddi abasiraamu bakutumaddi waziwaani ate banne ne bagamba ssente bazigulamu ennyumba bagulamu ettaka eriwero newa era omulamuzi n'alagira bagende batunde ettaka eryo batunde amamotoka basobole okuddiza abantu abafiirwa omwana waabwe Susan Magala bamuddize ssente ezo ngane wankwade mutasobola kudda yalumiza agamba nti ssente baziteeka muki wuuno yenyini yeyogerera bannanga etisapite it's unbelievable okubanga weesiba ku ddiini y'abanno oyambadde olumiriza nti no olumiriza n'okulumiza nti no fe essente wuuno mwizo ganti wazikwasani zizino nazituusa kubanga olwedde wezalama okuyingira ennyumba si yali yange nti yange nzikwasa mu kisenge kyange bona baalimu nenziteeka but was not my money bazibala yes ani azibala konna baabala kubanga zali ani yali omutu omukulu tewaliwo omutu omukulu ekikulu kyali kyakubala ku making sure nti sente ezo zetwali bazibala zali sente meka emitwalo abiri ejja dola sente zali mu za dola tezali mu za Uganda it was $200,000 kati bwemwafunye sente kyekyaddamu netuziwa abakulembeze b'obusiraamu then zikola emirimu gyazo because remember from the beginning sente twali tetuzagalanga ku mitima gyaffe tetwagala sente era teri yazisaba nti mpa bweziti dola bweziti no one was interested tewali abategekati ngenda kubasaba muntwale nja kuntwala wewalonda sente ezo nja kuntwala bwemwasuula engalo nga musitemyemu ate bwemwasuula omulambo eri mulogo budde bwali bwakiro sijja kugamba nti manyi kubanga omanyiwo osobola okugamba nti obanga kyenjuki atwabula oluguudo lw'ettaka tulina kuteka mumotoka otulage tuyitawe bwetutyo bwenaaba tubuze tujja kulaba bwosobola okujjukira waliwo ekirala kyekyaliwo okunyirimu kukirawo ekintu ekyo
ekintu ekisinga okunuma bana abantu bayambaze engoye ndaba wazikwasani zizina nazituusa kubanga already wezalama okuyingira ennyumba si yali yange nti yange nzikwese mu kisenge kyange bona baalimu nenziteekawo but it was not my money. bazibala yes bonna baabala kubanga zaali ani yali omuto omukulu tewaliwo omuto omukulu ekikulu kyali kyakubala kumenga sure nti sente zezo zetwali bazibala zali sente meka sente zali mu za dola tezali mu za Uganda kati omafuna sente kyekyadeko zituziwa abakulembeze b'obusiraamu then zikola emirimu gyazo oyo sultani y'omukazi oyo ulira omukazi oyo bannange temukirizanga seka kasimu tokkirizanga kugwa mu trick bwetyo kati singa bakwesibako nti omukazi sente yaziwa gwe kuba yagamba yaziwa zikola emirimu gy'obusiraamu naawe ovuddeyo olumiriza mwalambaza era gavumenti tegulira musibe irugoye nkikuddamu teriyo prison yonna egulira musibe irugoye bw'obanga tolina muntu ogwo bali basibe kubanga gwe tebakusibangako ate kinnuma bino mubimanyi naye musirise muvumaganya gavumenti muvumaganyisa judician muvumaganyisize eggwanga laffe lyonna mwagala okuvumaganyisa obusiraamu temwekuba ku busiraamu obusiraamu si bukozi bwa bikolobero mwe mumanyi gye mwateseza ebintu byammwe gye muli bakikira tewali muntu gwe wasobola kufiidinga bigambo bye ng'omukazi wabyogera taliyo muganda wange mulekerawo buli kimu kiwaliza gavumenti. What is the meaning of a government? Who's government? I'm asking you, who's government? Who's a government? What is the meaning of a government? God, what government? You are the one. I'm not chigambo government, but you don't know government. Who's government? Government church. What is the meaning of a government? Can you explain? Government church. You and me, fair to call a government. You and me, fair to call a government. It chitukakatako fair government. You and me. You are government. Echicho government. Wevuma. Nsinza wano kubira omugazi wa makomero mulanga. Omugazi wa judician. Muli mukuvumaganyisa ba judges. Omugazi wa busiramu. Omugazi wa government abayane budget and millions money. Guno muli mugwe kufa tukola. Va yoyo ogende ku media center onyonyole. Nti komera prison teba na uniform. Prison si yegulengo ya abantu bagenda muki. Abantu bana balina abantu mabali basibidwa akonza mwana baku alien skin twagenda ngamba ne tati certificate nchangenda mu court ngenda kuja mu court mu print certificate yange bati negundi ngenda okugiramu mwana basipape ngoze bamukwatira muzagenderamu ono mwajejo yazitwalayo era oluyingira wali ngazijjamu ngazidda eriyo ina kwambala yero ate mpale nyimpi aba bantu abali ku misango nze nagenda nensanga nali ngoba ebintu bya agisebufu nanjagala afulume nanjagala afulumizako ne sipapa kakawane kamanyira kajojo kanta matamadda zeneza muntu amanyira nengamba yinfaji kansigala ne sebufu nenda baba abantu abambala white nga nebuza bana bambala white bebachi ngaze manyi munanga bambala white banyirira bali abulungi osi yanga manta babera bagenda kufa era badache bagala chebo ya baba sali enkoko bali nyama babera mu nga nyange bambala short za white ne sati oula bulungi nyo bambala ebipale bya white ne sati era baba gwe mukwano gwanga cha inenda woza yokutta abantu baba manyita akalaba tekaliyo akalaba je kali mu gwanga Uganda but sika public bajja kukutta mulekera okulowooza mukutta bannammwe nowoza ntiteri kalaba ekyo kubiri njagala manya semateeka bwatambula constitution yiga mateeka bafuna loya kwebuzaako ndaba abantu bangi baga kata wata tengatekero tebana mutta era akero tebana mutta akero kimukakatako kola appeal 3 times oba yagalo batayagala ne batakisobola kukikola bano benyini bajja kukimukaka bamwene ba lawyers tolowooza nti okera ate mmwe mumanyi kati nze ni mu high court ne na mere batongeddeyo batuddanga dizagenza na mulumula emisango gya high court esobola giwoza emyaka 10 mu mwaka basa okufuna obufunyi date ya high court date bagikuwe abatamanyi makoti temumanyi okuwa bwi date obanga afunye mirako aje misango gya high court kati bana mulumula bagenda tebaliwo tebali nayo tebakola tebasomera kubasa sigo bawerera era ne unyanyo
Singa mukazi nga samoninga omukazi omwine nebuuza ono empapula zijja nga kooti eri mulumula ziri mulumula yabijerudawo nga mulaba musamoninga mu public neningamba ene newunya batamanyi mateeka kati gogamba bwakero tebana mutta basono akera akyayina apiru ya mirundi eji akera bayinza mutta 231 ntoja na kumanya toja kumanya nze njagamba bulire nebaza nnyo abantu abakoze ku investigation ezo nebaza nnyo afande Damulira ne afande Magambo. Thank you so much. Tuagala ebintu bino ebintu singa tebaze mu public singa kati Uganda eri ku kikaliro kya byambalo bya Busiramu nolo kwante Basiramu abategevu bo bategedde nti bano babateka mu kakodio kekuba ku ngoye za Busiramu kati bana Abasiramu ko bukuru bawulira pirawa awunya mawuledi ne baga batukana ne bagwa mbikopo bya batemu togatika Busiramu ku batemu wano fadho mutemu yato omuntu awo ku Ntebe Road bamukwata ne kola ye bamusalira mweno mumujukira fadho we warabako abukatukinga bujaye emisala baba bayogere kigamano ekimu kuba mutemu omutemu oba oli mulokole iwe ki omutemu osigala oli mutemu oba oli ani oba oli mulokole oba oli muki oba oli mukristayo oba oli mukatuliki oba oli musamunga watta oba era mutemu tewekuba ku dini y'abanno kugimanyira toyambala musala muwanvu toteeka musapule nga wasse tewesa kakofia kabasiramu ngoli mutemu iwe kira gano sasa ibona bano byo Muse twazo Busiramu, obusambu zikoze se, twataka momatu bantu bagase twachuma kwa tumana abene mumuwamba. Omwana muto. Mukazi gwo tota, omukazi yenna asima manyo. Omukazi no sino muzayibe yasanywa abali ekongo bano. Si omuyono. Omusajja bujingo yagamba nti Stan talokoka. Na Stan talokoka. Omukazi ayogeza confidence. Twamutemaka engalo netuziwereza. Bambuza wasemota natete twateka we ekiti. Diyade. Mufenga mubunabona nabana ne babatta. Abana bamwe bafenga bayina bimu kamwa family za mwezi bonebone nembuto ezabazala zirwale bikulu kuto muri babi omuntu ayimya nato omuntu so kola kintu kyonna nebo boso fata tusinza so na kusala nkoko ngoyimi yoto mwana w'omuntu ukwato musibe sate bali bazo wadde mwali mbanjaji so ne kiwane Qur'ani namba musimanye kirizi basimanye kola betya chisugira bakazi mwe baba wazala Allah aboleleze byana byo byonna ku nsi bifenge ebinyuzi biri mu mato omukazi ali bawadde sente wali omutana agenda wali omwagazaji osobola kutta omuntu omumanji bayita omusayi gunyanga ne wala nyama ewunya omusayi osobola kuluma ekifinya bano nga kiwunyanga ekibada omuntu atika webaka n'omulaba omuntu atika so nyongero kubiriza omogezi wa makomera ekyo kutegera si kyaffe nabadde jone mikwano jange musajja mugaganyo Basiramu nabadde nabo nabadde yo nga nchiringa nga bagamba era gavumenti ffe tuva tugichawa ne bakwata Abasiramu ne bakwata nga Abasiramu simanyi ne babambaza n'engoye z'Obusiramu ne mugamba please excuse me kuntegera yo gwe musajja wise man omusajja smart man omugagga oyine ndowooza gamba nti gavumenti yayambaza abantu amakanzu olina kikyamu ku bwongo awo nalinganya obyogerako kuba respecting Obusiramu wenategeere nti abantu bali mu dinayo abantu bamanya tamanyi nangamba embuulira ne mugamba teri komera lyonna ligulira musibe lugoye omusibe lwajja mu kooti akuba esimu baba mukyalida bagamba ndetera lugoye lwange bweru tulengendo kugenderamu buli lwabajja kubanga abajja basubira okufuna beyiro basubira okusala oba okuteebwa genda mu uniform ya prison oludda bwoti ku gate koyambalira prison uniform ya prison zone zidda nangamba damo kingambe ne mugamba teri prison eremwa kuwa supu eremwa kuwa oba sabuni efune budde bugulya lugoye bubagule skanzo masamasa ebintu banange mukosenga ku mind yamwe mukosenga ku bongo bamwe so nkubira omwagazi wa government omulanga bino bye kyayisiza government muri ku budget fere tuina budget baba wa sente a month a year half a year nga za ku defending a government za kwogera bitufu ne mutu ama office ga mwene mweka tabwe gastem genda ngebulaya business ensonga za mwino kwogera ngako kutegeza bana Uganda nina abantu besirivu baba jofu tasiri bavuma bapapa misa cha sina kyemba banja ba chance na lubeganze awo bakadde bange bazadde bange aba kabere muksala mukasema kula wademba kunkola kyayagala ayino obuyinza kunze kubanga nawe tewandi ntegede tomanje banjija bebambegera nga kumere amuganda agamba ne wasuza olumu balawo nzo omuntu nga mpadde ekyo kudanga ne family nga tasobola kuchimpa
omuntu yenna ne baba yandise swani ya meremu more respecting fe tuyina family muyigo kusima abantu nga balamu ndaba abana bavumaja tibuzi na myalo nenkabama nze nkabire wange bana myalo kubanga mmanye kibonya na myalo mutima mulungi nabe ya mugamba nti wegobeko ba TikTok wegobeko ba YouTube abagobo balise ayina go yayita na myalo mwamra ko ngakoze press conference ngaita ba TikTok na ba YouTube obabe bamwetungako n'abayamba tulida yenyini yatujayimide mu court nambuzo kola mulimu ki tulida cyari ku pello ya State House na myalo ya muteka ko buli mathra afuna sente nchide motegere tulida numa tulida abade mu State mu court mamubuzo kola mulimu ki tinko ne peace Rugambwa ngwata bina office weri na yenga ali ku batugena mu details na myalo State House yasa sura tulida nakati enyumba jasoma ujuko na myalo yajuga ne Benz javuga na myalo yajimugulira zena kubya tulida ne mweza ne sente ne mwega iro utayogera ku namyalo kigambo neki katona era nyambe ngampuliza labe cyana cha sitani mutiyene kiteko mwana ku TikTok nashima maba sente ngameka maba meka bala munga ali mukwata bakanuzi benguzi ko kabati babana myalo rusamvu kitegeza ino bumbi kwa government akuleke musase ku namyalo omukazi gota ina bo itaku gulide nyumba full house ete pa chikuwande ovuga Benz aina lo itemena bakande bamugambe bajeyo oyo ne bwangalamiza ne bwajja olugero lwange nalusi ne bangamba jamu olugero ndwagala ndujjamu nengenda bwerere nina abantu abatasobya mu bulamu bwange nga baninako n'obuyinza beba papa Misachi ba John Segawa siribabuza Misachi naye musanga mbantu emitwalo ebiri simubuza nga nyimiridde it must kinga katako kufukamira wansi Jofo twane musanga mu mutwalo gw'abantu president Museveni ne babera wali yes ndi advisor mfukamira ne mbuza Jofo utaya why aba basajja batulisako ngense tumanyi ngense tusuda abasajja batusuza batwagala ngena musasula ki Misa jolo kuba ina concert muna restaurant ya chasinzo fumbe mele nungi abave bula batukio naji gaziza bala bali leli wagora mulwana kati psychologically mwaso se gabanti bankwera kupapazi bankubaddi oloza nkubika mu Uganda ngane yankubali ku musala mulamba atamba yetonda mwaze mugambe ntibakwaddewo chicken bamukwadde ku papazi waliwo omuntu ali mu birwana bwe mwamaze ne mweditinga nga nyomba n'abantu bane muteka kifanja papazi kya papa Misachi semakula siri vuma Misachi na yachimanyi siri mudda mwate simmanyira atenze Misachi alina right endagira nina abantu wano mu Uganda nero nasiba junior sekasini yanku bakuba esimu kitawa yazikuba nezigwayo nagana yasini najikuba ne arm mbufuru figa yayombe ne papa Misachi ani akugambi nze nina abantu mu bulamu oyo mama fina kuchi aina olukusa olundage ano olunjijako kyemba nina aninako obuyinza mbonna mama fina talagira tansaba adumira budumizi seka yasini aja Miss Kigundo abo kye bangamba siddamu era sivuguma ate simala kwebuuza musumba bujingo nina abantu abaninako olukusa n'omusajja mwita DJ Kikofira kwa mukazi amuntamya nalabi abantu abalungi muno mu nsi muganda ngokolagana nko n'omusajja kwata DJ Kikofira era oyo musajja mulabanga tata wakadongo kamu abasajja bo katono bafe bonna era singa si Kikofira biru jaina ku basajja bo nga ya dwaliro n'omukazi kwata Jackie Kizito eyizo kwanga esuka mu biyo ne 3 nga Kikofira yasaso emba sirimbye kubulamu bwa abasajja bakulu abo era newunyiza nnyo okulaba nga bakola nga tewali womeza ya Kikofira ekyo kyabadde kyabulyaza amaanya balunywa mu abateekateeka basajja abo kyabadde kyabulyaza amaanya mwabadde mulina okusiima Kikofira muli musima afudde abasajja abo singa si Kikofira wandize no basanga no bakola mu sente pitifu bakoze wandizikoze Kikofira lazza abasajja bajjanja bya basajja abo nga kwata mu nsawo ye DJ Kikofira gwe njogera ko mumanyi kauchi yabade ne office yoke kuma kadon kamu no kuma kadon kamu kuntika ngo ayimiridewo singa kadon kwa ya gwawoda wandi bakozemo mudidi gwensimbi ogwo lwache mwakola tebo tewali wo tebo
ya DJ Kikofira as appreciate musima abantu nga balamu nze lwakuba bwavu buno bwavu tebukumanyisa akwagala jajja wange yakyogeranga nina abantu bempulira nga njagala mbatimbe bipande mutala ku mutala njagala kuba billboard eriko mafina ngeve matuga paka ku kisawe kyentebe ngibwa Uganda number poster nenga billboard gazigama thank you mafina thank you for having people thank you for good heart but I don't have that money naye saba Allah azimpa wekitiwo yazigaba walizimpa oyo mukazi njagala mutimbe bipande nga ne mutoyo kisangayo njagala ntimba musajja go baita Ajamis Kigundo bipande nga ntimba mutima gwe njagala mutima gwa am ngukole shape wet mu kifananyi kya am ngutimba billboard ensi yonna si Uganda yokka am atuuke Dubai emine bene giterera mubuze wa Ashiri mubabuze abana be Dubai bwemba nimba sirina kyensobola kubawa sera kumazali baga amuntu twala kakeke no twala kati olusitaka na kalya abakazi baba bategese simanya sini ngenda musima kyenkana ki nyiga bunyizi yasini nankubire simu yasini sentongo ngenda muwa kinze sister ngoli munyivu jangu omanyezo milioni 10 kunyiga ko bunyizi gwanyiza mwambika wano napita napa milioni yaga damu mbiko olabe heraze mbeba za mwambika mbuba sister bangabe bakuye Jesoko je wano nkulabeko nimba nawe kaba onaka mwarwanyi wanyeyo ezo ziba milioni 2 oh my god nyenda basanga wa oyo musajja gasumba musajja mu Rwanda nayo musajja ya ino mutima mulungi era matunyanga mogera ku Franka simanyi Franka mukama singato manafuna position yemu wantege era ba mu minister atenja kama mu ya finance